Okuva ku bbalaza ya Ssabbiiti eno bannakibiina kya National Unity Platform bazze beemulugunya olw'okuwambibwa kw'abantu baabwe ku nsonga ezitategeerekeka ng'olunaku olw'eggulo ensonga eno akulira oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Honorable Joel Ssenyonyi yajanjizza mu Paalamenti bw'atyo n'asoma n'amannya g'abantu baabwe abatamanyiddwako mayitire. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire enkya ya leero, Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP David Lewis Lubongo yategeezezza nti abantu baabwe ababiri ku abo abaawambibwa ku lw'okubiri lwa Ssabbiiti ewedde bateereddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero nga bano baakwatibwa ku lwokubiri bwe baali bava okuziikirako munnaabwe. Bulungi nnyo nti bano ba civilian oba abantu baffe aba bulijjo naye ne babatwala mbuya ku CMI kati gye bayita DIS. Kakati bano babaddeeyo naye singa omukyalo ono kubanga bwe bamukuba ndowooza ne kimuleetera stress n'afuna obuzibu obwo, era tulowooza nti singa si ekyo n'okuba nti tubalabisiza ne tulaga emmotoka eyo tracker nti yali mbuya oba oli awo ne bwe twogerera baali badde bakyaliyo. Warukamba ne Rahuma bagamba nti babazunza mu bifo eby'enjawulo nga babasibye obukookolo ku maaso nga mpaawo kye baamanya lwansonga amaaso gaali masibe nga bye bayitamu bagamba nti tebiri bava ku myoyo era nga batubuulidde n'ebimu ku bibuuzo bye baabuuziddwa nga bakwatiddwa. Tuva mu kuziikirako munnaffe John Mary Ssebuufu Rakai tuba tutuuka Mpigi ng'oyambuka ndisangawo kajjaamu ne tulowooza nga oyo n'omujjaamu owa bulijjo akola ki abeerawo. Tugenda okulaba nga abantu bali mu black clothes embasi babagabisse basurroundize emmotoka yaffe ne batugamba ne tusenda ebiramu ffe n'okwagala okumanya kigenda mu maaso. Ekyaddirira get out your phones, get out your phones. Okufuluma ofunako ekikuba nze bankuba waya ku mugongo ne kabina ne bambuuza nze ani eyanconnectinga ku Honorable Kyagulanyi ne bambuuza lwaki mu bantu bonna yaneeteekamu obwesiga okulira akakiiko ako, ne bambuuza bw'oba bampadde ssente nsobola okugenda ne mbakolera, ne bambuuza programs ze tulina mu by-election gye tugendamu akaluke kawempe, ne bambuuza fanda waffe yaani atufandinga, ne bambuuza lwaki abantu batwegattako nnyo. Bano bagamba nti babadde tebasuubira nti banaateebwa era nga baluddewo okukitegeera nti bali ku kitebe ky'abambega ekireka, nga Warukamba agamba nti babaganye okwogera ne bannamawulire kyokka naawe ensonga lwaki baziimudde ekiragiro kino. Toli mumanyi w'amateeka nga toyina kintu kyonna kye wazizza kikyamu siba lwaki otya okwogera n'abamawulire. Singa waliwo ekintu kye tubadde tukola nga mu NUP nti oba kyabulabe twali badde twetya, naye tuli balambulukufu ebintu byaffe byonna byonna tubikola mu musana kati siraba lwaki weekweka oveeyo oleme kwogera kituufu. Lubongo yaweze nti si bakutuula butuuzi ng'ebikolwa nga bino nga bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Ensonga zino tuzitutte mu kkooti nga bulijjo abantu baffe abawambibwa tugenda mu kkooti ne tusaba kkooti okuyisa ebiragiro bye bayita habeas corpus oba ekiragiro ekikaka poliisi n'ebitongole bya gavumenti byonna byonna okuleeta bano abantu mu kkooti. Era bannamateeka baffe bafunye affidavits ku nganda z'abano abantu be basooka okuwamba enansana twateeka mudda n'olunaku lwajjo tutaddeyo habeas corpus applications. Mu ngeri emusaba kunzi wa NUP Fred Nyanza ayimbuddwa ng'ono yaggyibwa ku kitebe kyabwe Makerere Kavule ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno. Mwalowooza kiki munnammwe asajja bagenda kukubira musasi ku street yaŋŋamba ntetegayidde kiyamaani oli mukwano gwensala kukuba musasi togezaako we have orders to kill you. Zawedde Indo ne Paul Kakande be bakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.